Ssemusajja wa Kiraaza yabuuka n'endalage bannange Sebakiina Jjenje nti lino ssaabi gy'obeera nti omuzigo oli gusaabira mu ttaka ate lengera Sebakiina Luwombo ajja n'agamba nti lukira ekibya okuwooma neerabira nti dde olulubalamu enva ng'onyugunya eri kyokka ekibya kyo ng'otereka. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere ntuuse n'akanyomero kaffe ka Ssekabuuliza. Ssekabuuliza bambuuza ebibuuzo ate ne mbiddamu ne mbuulira abantu ekituufu ku ekyo ekibalumya omutwe kubanga ndi omusomesa ow'ekyasa wano ku mutimbagano ku nsonga z'olulimi Oluganda, ebyafaayo, obuwangwa n'ennono. Kino ekibuuzo kigenda bwe kiti. Kigamba nti mukulu Kanoonya nze Walakira Jimmy n'eddira Mbogo Akabbiro Ndeerwe mbeera Kayabwe Mawokota muka mukoddomi wange abeera Nzira. Ekisookera ddala Walakira oba mukoddomi wange nange abafumbi wange Bambogo. Kibuuzo ky'obuuzizza ogambye nti muka mukoddomi wo abaakuzira. Kakati ndowooza kati olwaleero gwe obeera mukoddomi wange kubanga mwannyoko yafumba ewange, naye obuuzizza nti muka mukoddomi wange abaakuzira oba muka mukoddomi wo simanyi oba mukazi wo wa kika ki, naye kyogezako okubuuza nti muka mukoddomi wo gwe wawa oba eyakuwa omukazi abaakuzira. Kati njagala owulirize bulungi, ye muka mukoddomi wo aba akuzira era muka mukoddomi wo abeera nazaala wo omuto olw'ensonga muka mukoddomi wo asobola okuzaala abaana. Nkiddamu, mukoddomi wo abaana bazaala mu mukyalo oyo babeera ba kika kya mukazi wo. Kati mu bufunze abaana ba mukoddomi wo babeera basobola okujja okusika mu maka go ne basikira mukyala wo, era abaana ba mukoddomi wo obeera obayita baani? Obeera obayita bakazi bo. Abeera akuzira era tomwepankirangako, aba akuzira n'abaana abo bakuzirira ddala kubanga mukyala wo waafa ate abaana bakojja waabwe oba kojja waabwe asobola okuzaala omwana ajja ate n'afuuka maama w'abaana bo. Oba ntegeerekese bulungi? Simanyi naye ndabika ntegeerekese. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, ebyo nno biggweredde awo bagamba nga akukubye ku nnyindo wa Luganda lwo.